Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abefeso. Essuula esooka. Ennyanjula. Okulamusa abaawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda eri abatukuvu abali mu Efeso n'abakkiriza mu Kristo Yesu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okwebaza. Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuweera mu Kristo buli mukisa gwonna ogw'omwoyo oguva mu bifo eby'omu ggulu, kubanga yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu era abatalina kyakunenyezebwa. Yatwawula edda mu kwagala okubeera abaana be okuyita mu Yesu Kristo, nga bwe yasiima olw'okuteesa kwe, ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga, kye yatuwa obuwa mu oyo omwagalwa. Mu ye tulina okununulibwa okuyita mu musaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe, ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli, kye yasukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. Kubanga yatumanyisa mu magezi n'okutegeera ekyama eky'okwagala kwe, nga bwe yasiima yekka, okusinziira ku nteekateeka ze yategeka edda mu Kristo. Entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo, okugattira awamu ebintu byonna mu Kristo ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Mwoyo naffe mwe twafuukira abasika, bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akola byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Ffe abaasooka okusuubira mu Kristo, twategekebwa n'okulondebwa tulyoke tubeerewo olw'okutendereza ekitiibwa kye. Mwoyo nammwe abaawulira ekigambo eky'amazima, Enjiri ey'obulokozi n'okukkiriza bwe mwakkiriza, mwateekebwako envumbo ey'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Oyo gwe musingo gw'obusika bwaffe, okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa, ekitiibwa kye kitenderezebwe. Bwe nawulira okukkiriza Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe, n'okwagala kwe mulaga abatukuvu bonna, kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Nsaba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawa omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Emyoyo gyammwe bwe gibikkulirwa, mulyoke mumanye essuubi ery'okuyitako bwe riri, n'obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli, era n'obukulu obw'amaanyi ge agasinga ennyo eri ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Ago ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza okuva mu bafu, n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu, waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna, n'obuyinza, n'amaanyi, n'obwami, na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gino gyokka, naye ne mu egyo egigenda okujja. N'ateeka byonna wansi w'ebigere bye, n'amuteekawo okuba omutwe ku byonna eri Ekkanisa, gwe mubiri gwe, okutuukirira kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna. Abefeso essuula ey'okubiri. Tulokoka lwa kisa lwa kukkiriza. Mu Kristo tufuusibwa abalamu. Era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukola kaakano mu baana abajeemu. Naffe ffenna abo be twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa abaana b'obusungu nga n'abalala. Naye Katonda, kubanga ye mugagga w'ekisa, olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe, bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula abalamu awamu ne Kristo, mwalokoka lwa kisa, n'atuzuukiza wamu naye, n'atutuuza wamu naye mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu. Ekisa kituleetera obulokozi. Bw'atyo mu mirembe egigenda okujja, alyoke alage obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda, tekwava mu bikolwa, omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Kubanga ffe tuli mulimu gwe, abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi, Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Obumu n'emirembe mu Kristo. Kale mujjukire ng'edda mmwe, abaali ab'amawanga mu mubiri, abakomole be bayita abataakomolebwa, mu mubiri okukolebwa n'emikono, nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo, mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isirayiri, era mwali bannamawanga eri endagaano ez'okusuubiza, nga temulina kusuubira, nga temulina Katonda mu nsi. Naye kaakano mu Kristo Yesu, mwe abaali ewala edda musembezebbwa olw'omusaayi gwa Kristo.
kubanga ye gy'emirembe gyaffe, eyafuula byombi ekimu, n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula, bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe obwali ku bipande eby'ebiragiro n'amateeka, alyoke atonde omuntu omuggya mu kifo ky'ebyo byombi okuleeta emirembe, era alyoke atabaganye byombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba bwe yattira obulabe ku gwo. N'ajja n'ababuulira emirembe mmwe abaali ewala era n'emirembe abo abaali okumpi, kubanga ku bw'oyo naffe tusobola okusemberera Kitaffe mu mwoyo omu. Kale bwe mutyo temukyali bannamawanga na bayise, naye muli kika kimu n'abatukuvu era ba mu nnyumba ya Katonda. Kubanga mwazimbibwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi, Kristo Yesu yennyini nga lijjinja eddene ery'oku nsonda. Mu ye buli nnyumba yonna bw'egattibwa obulungi, ekula okubeera nga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe, era mu ye nammwe muzimbibwa wamu okubeera ng'ekisulo kya Katonda mu mwoyo. Abefeso essuula eyokusatu. Pawulo yabikkulirwa ekyama ky'enjiri eri Abaamawanga. Olw'ensonga eno, nze Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ku lwammwe Abaamawanga, nsuubira nga mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa ku lwammwe, n'engeri ekyama ekyo gye kyantegeezebwamu mu kubikkulirwa, nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono. Bwe munaasoma bino, munaamanya okutegeera kwange okw'ekyama kya Kristo, ekyo ekitaategeezebwa baana b'abantu mu mirembe egy'edda nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume b'abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. Eno y'engeri Abaamawanga gye baabeera, abasikira awamu era ab'omubiri ogumu, era abassa ekimu mu byasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. Olw'enjiri eno, nafuulibwa omuweereza waayo, ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola kw'amaanyi ge bwe kuli. Nze omuto okusinga abato ab'omu batukuvu bonna, naweebwa ekisa kino okubuuliranga Abaamawanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka, n'okumulisizanga bonna balabe entegeka y'ekyama kino bwe kiri, ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Kaakano ng'ayita mu Kkanisa, Katonda ayagala amanyise amagezi ge amangi eri ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu. Ekyo yakitegeka okuva edda n'edda, n'akituukiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mu ye mwe tujja obuvumu n'obugumu okumusemberera olw'okumukkiriza. Kyenva nsaba mmwe mulemenga okuddirira olw'ebibonoobono byange ku lwammwe, ebyo kye kitiibwa kyammwe. Okusaba kwa Pawulo. Kyenva nfukaamirira Kitaffe, buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza, mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mujjulire ddala n'okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi ge bwe gali agakolera mu ffe, aweebwenga ekitiibwa mu Kkanisa ne mu Kristo Yesu, okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. Abefeso essuula ey'okuna. Obumu bw'omubiri gwa Kristo. Kyenva mbeegayirira, nze omusibe mu Mukama waffe, okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, n'obukkakkamu bwonna, n'obuwombeefu, n'okugumiikiriza, nga muzibiikirizagananga mu kwagalana, nga munyiikiranga okwekuuma obumu obw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe. Omubiri guli gumu, n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali mu byonna. Naye buli muntu mu ffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Kyava ayogera nti, bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga, n'awa abantu ebirabo. Naye ekigambo ekyo nti yalinnya kitegeeza ki? Wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi. Eyakka era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna, alyoke ajjuze byonna.
Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza, olw'okuteekateeka abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza n'olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyuugana nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza, mu bukuusa bw'abantu, mu nkwe olw'okugoberera okuteesa kw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Kristo. Mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa awamu buli nnyingo ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukula olw'okwezimba mu kwagalana. Abakkiriza obutadda mu bibi. Kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe, mmwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, nga balina ekizikiza mu magezi gaabwe, nga babooleddwa okuva mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, obuleetebwa okukakanyala okw'omutima gwabwe. Baafuuka bakakanyavu ne beewaayo mu bwenzi, okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo, nsuubira nga mwamuwulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Mweggyeko omuntu ow'edda agoberera embeera z'obulamu bwammwe ez'edda, eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba, era omuzibe abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Mwambale omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Obulamu obw'obutuukirivu. Kale mwambule obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Musunguwalenga, so temwonoonanga, enjuba eremenga okugwa nga mukyalina obusungu, so temuwanga bbanga Setaani. Eyabbanga alemenga okubba nate, naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga n'eky'okumuwa eyeetaaga. Buli kigambo ekivundu kireme okuva mu kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. So temunakuwazanga Mwoyo Omutukuvu owa Katonda, eyabateesako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Okukaawa kwonna, n'obusungu, n'obukambwe, n'okukaayana, n'okuvuma bibavengako, awamu n'ettima lyonna, era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Abeefeso essula ey'okutaano. Okuva mu bulamu obw'ekizikiza. Kale mufaananenga Katonda ng'abaana abaagalwa, era mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe, ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo eky'evvumbe eriwunya obulungi, era ssaddaaka eri Katonda. Naye obwenzi n'obugwagwa bwonna, n'okwegomba, n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe, kubanga ebyo tebigwanira batukuvu. Tewabeerangawo eby'ensonyi, newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata, ebitasaana, naye waakiri wabeerengawo okwebazanga. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi, oba mugwagwa, oba eyeegomba, y'oyo asinza ebifaananyi, alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Kale temusanga kimu nabo, kubanga edda mwali kizikiza, naye kaakano muli musana mu Mukama waffe, mutambulenga ng'abaana ab'omusana, kubanga ebibala by'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima, nga mukeberanga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. Temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala eby'ekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Naye ebigambo byonna bwe bibuulirirwa, omusana gubirabisa, kubanga buli ekirabisibwa gwe musana. Kyava ayogera nti, zuukuka ggwe eyeebase, ozuukire mu bafu, Kristo anaakwakira. Okujjuzibwanga Omwoyo. Kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru,
naye mutegeere nga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge, kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga Omwoyo, nga mwogeraganyanga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'Omwoyo, nga muyimbanga, nga mukubiranga ennanga mu mutima gwammwe Mukama waffe. Mwebazenga Katonda Kitaffe ennaku zonna olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Obulamu obutukuvu obw'obufumbo. Obuvunaanyizibwa bw'omukazi mu bufumbo. Muwuliraganenga olw'okussaamu Kristo ekitiibwa. Abakazi, muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'Ekkanisa, omubiri gwe, era nga ye yennyini ye mulokozi waayo. Naye ng'Ekkanisa bw'ewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu bufumbo. Abasajja, mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala Ekkanisa, ne yeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoke agyereetere yennyini Ekkanisa ey'ekitiibwa, nga terina bbala newaakubadde olufunyiro newaakubadde kyonna ekifaanana nga bino, naye ebeere entukuvu, eteriiko bulema. Era bwe kibagwanidde bwe kityo abasajja okwagalanga abakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini, yeeyagala yekka, kubanga tewali muntu eyali akyaya omubiri gwe yennyini, naye aguliisa, agujjanjaba, era nga Kristo bw'ajjanjaba Ekkanisa, kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabeeranga omubiri gumu. Ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristo n'Ekkanisa. Naye era nammwe buli musajja ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka, n'omukazi assengamu bba ekitiibwa. Abeefeso essuula y'omukaaga. Abaana n'abazadde mu maka. Abaana abato, muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kituufu. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza, olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Nammwe bakitaabwe, temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga mu kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Abaddu ne bakama baabwe. Abaddu, muwulirenga bakama bammwe ab'omubiri nga mulina okutya n'okukankana, omutima gwammwe nga teguliimu bukuusa, nga Kristo, si nga mu kuweereza okw'okungulu, ng'abaagala okusiimibwa abantu, naye ng'abaddu ba Kristo, nga mukolanga n'omwoyo Katonda by'ayagala. Muweerezenga n'okwagala, ng'abaweereza Mukama waffe so si bantu, nga mumanyi nti buli muntu ekirungi ky'akola kyaliweebwa nate eri Mukama waffe, oba muddu oba wa ddembe. Nammwe bakama baabwe, mubakolenga bwe mutyo, nga mulekanga okutiisa, nga mumanyi nga Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu, so tewali kusosola mu bantu gy'ali. Ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Eky'enkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kubanga temumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo gy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna, musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde eky'omu kifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokozi, n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Musabenga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna. Mutunulenga n'obugumiikiriza, nga musabiranga abatukuvu bonna. Nange munsabire, buli lwe naayasamya akamwa kange, ndyoke mpeebwa okwogeranga n'okutegeezanga n'obuvumu ekyama eky'enjiri. Eyo nze gye mbeerera omubaka waayo mu lujegere, njogerenga n'obuvumu nga bwe kiŋŋwanira okwogeranga. Okumaliriza. Naye nammwe mulyoke mutegeere ebifa gye ndi bwe biri. Tukiko owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe, alibategeeza byonna.
Mutumye gye muli olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa gye tuli, era asanyuse emitima gyammwe. Emirembe gibenga eri abooluganda, n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga n'abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala obutaggwaawo.